naye bakyasinza okulya ssente. Twali mu makomera tuvundira mu makomera, bali ku baby shower, nze kyanneewuusa n'okuneewuunyisanga n'embaga ya muganda wange Nubianili gwe twali naye mu komera ne twefiza ffe ntwebaka akagongo ne tumuwa ensonda namba ne Edi Mutwe, ne tumuwa ensonda nti weebake weegazaanye, ne tubeera nga tuli ba Luganda nga afuna n'ebindazi n'agaba naye buli bw'omwagabaneko ku kindazi nga tuli mu komera, kasukaali n'agamba bane buli omwe watekamu akajiko kamu ku sukaali anywe, naye n'akola n'omukolo n'embaga nga tayise bantu be yabonaabona nabe ebbanga yonna mu kkomera. Kiba kiri unfair, kyenvugezaako bagamba nti tetugenda. By the way, nze sinze nganze omuntu omu, bannayuganda bangi muvudde ku bano abali employed ku social media abagezaako okuwakanya ebyo ebirungi ate oba bitwogerako points ezo zibasaana okukyusa nga bo okusobola okufuga eggwanga oba baagala okubeera mu bukulembeze bwa Uganda. Naye ffe ngaffe tetugenda kukkiriza kuddira bukulembeze tubuleete mu kibiina kya NUP. Ffe kyetulimu kati saawa zino kubanga nze sikivangamu NUP, ndi mu NUP, sijivanga musina kibiina kyonna kyennina, naye ate sisobola kukkiriza wembanga ndi muzadde so akukkiriza mwana kwonoona nga ndaba. Kati nze nina ebyalo byengendamu ne bakutumya ne bagamba lule waffe kakati Kyagulanyi kiki n'omuganzi naye Kyagulanyi sikyagendayo. Lwaki sobola kugendayo? Olw'ensonga ffe batulabanga abalya ssente, naye ng'ate abalya ssente be bali nani ne Kyagulanyi. Abalya ssente be bali ne Kyagulanyi. Abaana bonna bolaba beetolodde Kyagulanyi. Nze nkugambayo abantu babiri oba basatu mu NUP ng'ovudde ku appointment politician abo ba DP block abo boso abogerako olw'ensonga. Those are politicians ate be bali mu kumentalinga bano abapya ffe betwateekayo bano abapya bakulembeza abapya betwateekayo. Naye nkugamba nti ku baana ba struggle team ya Kyagulanyi tali aba politicians nga ffe nti ffe twaliwo nga tuli bawagizi kukyusa bukulembeze. Erimu nsobola okugamba nti abantu batalanga ku ssente eza state balebera abantu basatu nti oyo alina kubeera Kyagulanyi nga Kyagulanyi ye musajja twamufuna nga musajja tali corrupt, nga ye musajja ayogera ekigambo kye n'akituukiriza, era ekisinga lwaki Kyagulanyi ayagalwa nti lwa nsonga nti Kyagulanyi nga ye muntu omu ng'ovudde ku kibiina nti ye ali solid, ye musajja alina omutima ogw'ekyuma, era wabataliiko bano abamwetoolodde ye musajja asobola okufuga eggwanga. Naye waba alina bano abetoleta tasobola kufuga gwaye tesobola ddimuwa ffe era tetujja ddimuwa. Kakati nkugambye nti Kyagulanyi Nubianili ne gwe bayita Mbogo abo tebajanga ku ssente ya muntu yenno be ya state, naye abasigadde ne Edi Mutwe naye ssente azifuna kuba tosobola kufuna ssente milioni 4 milioni 2 oli capture mu field n'ogamba bansindikidde ssente milioni 4 naye azinsindikidde tayagala mwogera, naye atugambe tunywa sente zaffe za baana ba security ba foot soldiers ffe twali ba foot soldiers bonga bo team ya Kyagulanyi ba bodyguard be bakanyama beera bonizo mwabalabanga bakanyama babe abetolola ku motoka ebali abantu 9 bakwe kuli n'omugenzi Frank neiba wange kwanze ndi munamasake waabwe manyiwo newe yali twagenda asule waabwe twalinya pichi babiri ye naagenda zirengende waffe wali ne naagende waabwe wali bwe yasula. Kakati bebo abantu nze bemmanyi abatajanga ssente n'abantu bemmanyi abalya ssente naye abasigadde balya ssente zaki eza state. Muganda wange Bajoel ngonga mataba ssente za state, ssente bazijjangawa, ssente babasindikira ssente mu ssente ziva America. Muntu kyakuba ekyeyo nakusindikira ssente kuva America nga tomanyi akugambe nkusindikidde ssente naye saagala ssente don't expose me. Ne Seginya amusindikira ssente nga ndi naye kuba Segirinya yali musajja wange
yatutambuzanga ne wetwali tulemereddwa mu byensula ng'akusasula musajja mulungi era nze lwaki njagala okwogera ebintu bino si mu bubi sente njagala kufuna sente no sala kufuna sente njagala buli omu yekube mu tochi yetereze amanyi twamusindika kola ki sitwagala babeere eri nga bo balya sente nga fatu batufuula abasiru tetuli basiru naye kyetusaba nze nsaba government nze simanyani asiba Segirinya ne Sewanyana naye ekibasibisa I'm very sure tebalina musango gwe bakola gwa kijambia omusango gwabwe nze kati nze ninzo ogubabulira omusango gwa Sewanyana omusango gwa Segirinya sente nkudiramu ekigambo kyange tosobola kubeera ng'oli mu kunoonya kalulu oli ku campaign trail nga bakusindikira miliyoni 2 miliyoni 4 miliyoni 10 ne bakusindikira miliyoni 2 emu gwe bakusindikira businzi olunaku nobanga osobola okufuna miliyoni 5 nga gogamba nti abansindikira tebaagala kubamanya era essimu ya Segirinya bagimuggyako ndi naye mukomera ewa enalufeenya nali nalufeenya nabiira nze babobia no ono Denisite banji ne Kyagulanyi twali nalufeenya Segirinya naye musero yemu naye ndiba mujjaki simini najiteka mu password funa batuteka samwe simu za password okulaba ani abafuna sente ezo sente babo balinga abateze bunyebwa kibatamanya ne bakuwa sente ne bakugamba oli nakuwa sente nakugamba mukole kyona kye musobola okulaba nti government evaako nawe noddamu mu audio yo nogamba tugenda kukola kyona kye tusobola government oba kiki dio teri kukola ki yo teri kuzikiza ekisibya Segirinya sente so they have to apologize to sente okay twala sente za mwe bona ababiziba yazibawa nga nchamu naye nga babatega bukodyo then bogereke bibigambo bibayogererangako ng'okulaga nti bagenda kulwana bagenda kwa batagenda kulwana nogamba tugenda kuona leero tugende ewe okuba mulyo gwake encha nolaba nti abana bayocheza kakati mu butuufu kati ku muntu abakola investigation yago bajjosokerako bakoyisa audio zo nokoyisa data wo owachi ali ku simu ne current flow sendeze ziri ku account eyesimu ni ku account ya bank Segirinya wabagamba nti uchenjogera maybe Kyabulimba ye wabagamba nti Kyabulimba database yawe jeri basobola okebera nenze kyengamba betonde kubanga Segirinya tumwetaaga Segirinya is a good man musajja mugabi talinga bano bakina ba Luwongeya bakina ba Joyiro musajja mugabi Segirinya toswa musanga n'omugamba omutona agukuwa si mu bubi si kinaye musajja ye naturally Segirinya musajja mugabi kitegedde naye kakati tusaba NUP nti bashimanyi NUP bulungi nnyo nti salimu ebibasibya sibijambia wadde bo bakyogera ku ffe tukinyige tugambe nti omuntu waffe baba nti baba wayiriza ebijambia naye nga nabo bennyini bakimanyi bandi bavayo ne bagamba nti abantu baffe kituufu bali akasente k'abantu abatali batuufu netusaba munemu tusonyiwe oba akasente kaddizibweyo bali babate kubanga abo baana baffe bantu baffe twaberanga nabo natamba ne Segirinya nasasuliranga ne hotel nga Segirinya asula wali nagamba irule munaye musulaawo mu mutima mulungi ba Segirinya ba mubiru James ekyokulala nina n'abaana kati abanyiivu ku biseera by'okutimba ebipande nze nakulira oluguudo lwa Bombo Road okutimba ebipande okuva ku ttaawe bwayise nga tuwaweebwa ebipande ebyo oba tasiki eyo okuva ewa Ediyawe chairman Nyanzi by chairman Nyanzi ne Mubiru ne Louis twamobilizinga abaana paka nakati abaana bamanja nze chairman Nyanzi yatwita bulungi ewe natugamba tugenda kutimba ebipande ebyo tutimba ebipande ebyo ne babalira nti pichi y'omwana kubanga omwana pichi aba apangisiza mpangise obagenda gisasula emitwalo 2 agivuga wa mutwalo
then amafuta nago ga mutwalo, then pichipichi eriko abaana babiri akwata ekipande n'asiga ebipande obuwunga okubutimba. Twatimba ebipande mu mutima mulungi. Twagenda olwatugamba tugende tukime obuwunga n'ebipande ne sente za facilitation, kubanga project bali bagibalidde okutimba ekipande nga tulina okutimba ebipande before nomination. Kyagwa tumutwale okwewandiisa ng'ebipande byonna abantu biri everywhere. Kye twakola buli abaana abasinga buli mwana yakwata oluguudo lwe. Nze bampa lwa Bombo Road era bampitanga lule Bombo Road lwe luguudo lwange lwe twatimba ekipande. Abaana waliwo abebwayise kyeka street mama alabika ye bakwasa ayinza oba ye yabawaayo ka sente anti ye kansala waabwe ate ye omukulu ayogera naye kati okuva ebwayise jangu kawempaawo okudde eno paka Matuga eyo tiimu zaali kunze nakwata sente zange tulaga waki nine ennaku nakwata sente zange zesibanjanga nako chairman Nyanzi twagenda okusayininga sente ezo yabula yagamba mukole sente zigenda kujja up to now tatwangale n'ekikumi osegedde naye nzirule because omutima wange mugagga family yange bayina sente saddaawo ngambe nti nzirule nekolera ngende ku nupu bangi storming n'abaana bagamba mwandibadde sente zange zennabawane kale n'abaana nabagamba we ndiba nange nfunye ndibamalayo ngende manje sente sakisobola naye ekinuma nti nakati era mbako ntambula nembasanga bavuga babasinga bavuga boda yirule mwatumalayo mwali sente mmwe kyagwa yabawasene nemugia nenzi nga tebatuwa sente kati nkubya chairman ngamba chairman Nyanzi kwanga chairman Nyanzi Mayor Amudani ndoza mumanyi amwita se mugoma amanye wange wano Amudani amanyi wafino ne kampera jana n'abavubuka abasinga Amudani abamanyi wanajja ajana aseka olumu ne mwiza ngaye jangu obuze kuba wagizi bamwe najja nababuzaako Amudani sekizivu chairman sekizivu wa kana katalekawa baita nabugabo naka akataleka kawano wa kisekwa nabugabo oyo chairman sekizivu newa era ne sekizivu amanyi era Amudani ye mwami gwe nagenda nensaba nga nange ndi wano bayingiridde ettaka lya mukadde wange Amudani yanyamba ne sekizivu so ensonga eyo nagibayisizaamu ne ngamba Amudani oli mukwano gwa chairman Nyanzi naye ebintu bino si birungi bibakola kino ekibiina kito abantu baagala Kyagulanyi ng'omuntu naye ebintu ekibiina byekikola si bituufu ate abamu bituluma nabiga twetiramu okuva ku kibiina tusigale Kyagulanyi tumwagala nga Kyagulanyi netugenda kuwa kibiina bukulembeze era nkulayira nebetwateekayo ng'ogyeko aba DP block abo bakola omulimu gwa politics era bo bakola naye bano betwateekayo abapya nga kwotade nono muwadanku nyingi ataddanga na wano yatwala wano olaba twamuyita atuzimbire boahol baji salankonge aterayo boahol yayononeka ntugamba kakati engeri yo bano gitulina obukulembeze buno kabajina batereko boahol yagana okujja ewe na Amudani ne munyonyo ya Amudani yampe namba ya muwadanku nyingi ne mukubira muwadanku nyingi nakiriza ne twogera bulungi namugamba ku kyabwaho tutaga obuyambi ojjo kwatagena abakulembeze bafabo ku kyalo ba chairman Kalanzi ne Nalongo bewaddeyo okujja tusobole nga tusale entotto tuzimbire bakulembeze amazzi omwami yomayo oyambala nangamba okuba ntaddemu akasente ensonga za akasente okubyerongo namba nenga Mayor Amudani tasobola kungamba